Anti kyenkubuulira Yesu si basuubuzi bokka. Abasomesa, abasawo, obwana abato, abakozi, buli muntu abona. Ye Museveni kye yakola ku dividing abasomesa intuttu. Agamba abasayansi baali bazudde ki. Ne bwana Museveni ne bwana amuwa oluzi lwa oil nga mubanja yankuba ajja okubavuwala. Sigala nze munnange nze ampalana ku nsaali omu mukoddomi wa Museveni yayabuwaliza famire yaffe n'ajabuwaza yazza emisango gye nakonakazunza olukwe batta abantu mbu emisango gyabwe bajja ejjini munzi wajjanga wano nga tulaba abali awo tewalaba nga kampuni ewandikira awo ekyaliwo kati bawandika ne babattirayo nga badduka mukebere from today kebera awandika abantu abagenda ebweru mu rural areas kati baweza abaana 100 nga babatundayo nga badduka oyo yawandikira awo nawali era akasajja kano mwekaliko ekizunza lutwe naye kizunza lutwe nsaba Katonda bamukwate ne mulamu we nennabuleegi n'akulo kuba akasajja ako okumanya kajoze eggwanga lino n'olutwe lwako kaleeta ne mulamu wako ne kagoba lukwako kanikawamba abaana baffe 15,000 babattira Buyindi. I have all the details. Baba was a Seheg, Muserena, recording is on Nanzina, Njamukuba Mwabi. Baba Adibarosa, Bubanja was Anzijan for you. Even God cannot fix an appointment. Naba Naba Museveni ampiti. Obama 7 Musaji ampiti nabo. JCB. Bom, Narin JCB Toti Okufaa. Njagala omulenzi ono jjoko limuggwere mu ddala erimuniisa ku bantu. Lwaki kalugire tane ku bantu? Lwaki kamuntu tane ku bantu? Lwaki ono yatunia mu kitaawe yanine nnyina? Alyoka atuniamu atunyalemu. Amiri ekyambadde baamutuma. Genda otugulire ekipoti. Amiri ekyambadde baamutuma poti mu State House. Omukaji niemu. Yatwalayo nze. N'obanyabanya fayimire yange emyaka 24. Abaana ne batasoma. Nenkugula nenkutera nenkogola nenkwita bo balowooza mbu batunyako tukomawo ndinza mutani wa mirundi nyinza okubeera advisor nga ndi ne kusasi ne buchaman ne full figure then why did I go to school to get a master's omulenzi oyo bukyania ate njagala obiteekeko omulenzi oyo nekatu vintizi ava mu family eki bakoddomi ba Queen bagenda banyampira Bangereza ku bagenda banyampa nakuba buli muntu katukubaga ne paka Yesu lwalida siryogerako naye onsimuka buli ankubidde emyaka 24 nayo abaana ne batasoma ne Museveni n'amuleka ya Museveni yali alowooza nti mukoddomi wajja kumpangula nga mpangulawo namuwaabira waffe mu bajjajja kaba mubejja okuli mufumu agowa waali bamaze okumugjawo Uganda bagijjemu agowa agowa bamugeza emyaka 10 ayi mukama otenderezebwe kati agowa abadde ayambana let me tell you abasuubuzi they are like any other Ugandan. Why? Abasuubuzi kankubuulire genda osome nuclear science Abamerika baba bagenda ku lutalo batwala enkoko chicks Abamerika bagenda nazo ku lutalo. Why? Enkoko yesooka okutegeera nuclear nezifu. When you are riding in a ship, a mail, kasamula bemmese nga zizze waggulu kitegeeza the mail is sinking. Amazzi gatandise okwokupayinga ki emmesage ezibeera. Kaakati abasuubuzi be bali vulnerable be basooka okubeera open indicators of the economy. Bwe twagenda mu COVID Museveni yakola buli kintu kyonna ekisoboka naye waliwo ani ku bantu ani yakwata bilioni 300 n'abiwa amasomero sente ziriwo wano recovery Museveni n'akwata abaana b'amasomero abawereddiyo ne TV 17 billion naye baziteekawa emmandu ekwavuwaza ne Museveni ne bwana amuwa oluzi lwa oil nga mubanja yankuba ajja okwavuwala yagambye nti mukazi wa musomedde faseri n'amusabira ali n'amusabira
gwenza okutwala eggaali ewava muno bagikanike mu sipiya motoozi omuteeka olina kuguteekula ejjokulyoka sejjoko n'olutu lwako kaali kangulidde abatemu banzite mwana wange mwenda tiyabiriimu yabigaana naye buno nvuva mu famire enjofu kakinanjo kyankimize n'olutu lwako tobijjaamu n'olutu lwako kazunza lutwe kalina kyekaba tekagenza okubasale n'akafubutula tekakuma n'olutu lwako n'olutu kakati nkubulire negamba nti abasuubuzi be balinga enkoko nti bakubye bomu ya nuclear the first people things living things to know tutese nuclear n'ogamba nti batukubye nuclear ziba nkoko kati abasuubuzi tebategedde ekonomi ya Uganda ne Museveni tategedde ekonomi ya Uganda abasuubuzi babulidde Museveni kibaluma Yesu gwe wasoma iwe professor osomesa mu university is there a trader or a businessman who pays a tax ngwasoma economics a tax is always extended to the consumer. That's very true. Yes nti nze nywa naire special naye component y'omusolo oguliko sigumanyi abanaire bulwaris be bamanyi omusolo gwe basasulawo nti sigumanyi I drink ebintu byonna biriko taxes. I went to Nordic countries, Sweden, Norway, ne Denmark. Naye bwe twali Sweden nga tukula ebintu nga bwogula bannange bagenda okumbulira ne bagamba nti risiti zitereke simanyi bintu ebyo ku airport Stockholm twasanga office once you present your receipts you a visitor you a foreigner sente zo zoli ku musolo bazikuddiza efudde tawa musolo. I came back with the dollars. Okay. Yes. Kakati kitegeeza nti a businessman, a trader, is a collecting agent of Uganda Revenue Authority. Abasajja bakuba abakazi ne bakuba n'abamu ne babatta ne bakugamba Katonda yakuteesa ebitali bibyo byange byebikukubya. Yes. Abakazi kye tubakubira Katonda yabateesa ebitali byabwe nga byaffe. Kati Uganda Revenue Authority ebanja omusuubuzi ebyange byonkolekitingidde buli kyotunda kuliko omusolo ki ogwange. This is how a country runs. Atatunze bamubanja bakubanja kati in normal circumstances a business person would go to commercial bank bagenda kumbuze mukafanizi ala mulamuzanga bukambwe mukakanizi n'omuyugwe baguyiranga acid mukanizi leta money lender. Secretary the treasury is a money lender. Fabaganda tukugamba nti ng'omukazi asirize kati bengalye ng'omukazi asirize entamu bana abawumuzi babiteekamu birala omukazi mu njala yasirizanga entamu omusajja emmere mulema okulya addeyo yagirye agirire mu fumbiro. Kati mukahanizi yeyali kamanda w'abawozi ba ssente. Mukahanizi frustrated ssente ziyingira mu ggwanga nga zifrustrated nga tetujja nabaga nti waliwo omukazi bamuyita mukyala mpiima. You wouldn't be suffering floods. Mukyala mpiima yafuna abasajja abazungu ne bamugamba tiffe kye tugenda okukola whenever like Victoria floods tugenda kubeera ne reservoirs ennene mu Uganda ng'amazzi ago tugajjako tugeexporting ebweru. Yalaba Museveni omulundi gumu bane mukalu gw'otambudde if you go to Egypt mu Uganda mukka osobola okubeera mu baafu n'onaabiramu shower mu Uganda mukka. Every time if you go to Egypt buli lwolwa mu ssabo amazzi gongera kukolaki to be hotter odduka mu buddusi beesiimuza tawulo nakagondi perfume amazzi gonna gosenya amanyi gaki gonna bagakubuulira tigali gava mu toilets nakye ne gakomawo ne gonywa. But Uganda has fresh water. Uyo mukazi mukyala mpungu bamukuba ne mukalulu kubanga mukakanizi tayagala kulaba. We have a lot of money abo bakibirango sente zibaganya okujja wano
waliwo omwana yagenda Malaysia nasoma ne munne nasoma n'omuwalabu omwana wa mugagga nakwata $1,000,000 3 namuga njagala tukole factory y'ennyama nguyeza bubuuza lwamirama omuvubuka mumanyi omuvubuka mumanyi eyajja okuyimba ate nga mwesitaana kapa enzirugavu eri emmese enzirugavu kapa enzirugavu bano bote balina kyebatalya ne bwe kiba kyamunaabwe ne bwe kiba kyani ne bwe kiba kyani bo bakirya anti nkubuulira kati omuvubuka ne bamulyako $1,000,000 tebamuwa kukola factory nannyini ensi okubeera omukuba obulamu bwe bwonna kasi yawulira nti waliyo bizinesi y'ennyama nakiyingiramu sawasawa na sekoko sawasawa ne sekoko nakiyingiramu byebikolimo byayina kunerega bweregamu nze oba owedde kuba nze siryogerako naye ku nsi mu kabuli ne mu ggulu alinsasula alitegula paka muzzukulu wa nakana ekyogero ne limufuumuuka mu nnyuma kakati omuvubuka ng'atandika kutunda nnyama 2-3 babikoze eki babiridde naye alina $1,000,000 ng'akwata ennyama y'entebe mu firiiza bazijjako ennyama neewunya bizinesi yeera ekolaki neesaanawo n'akubira munne essimu namugamba nti ennyama ebadde eyina akatale setbacks mu bizinesi zibeeramu kankwogereyo $1,000,000 emu mukakanizi ne banne bakibiranga balemesa omwana okuyingiza $1,000,000 kyebava bamugamba nti aa giweereze wano azi erigofi olwabagezi naye ekiribeera wano Museveni bw'alivaawo bw'ati ekiribeera wano obusungu ensi bweyina ensi obusungu balikwata ettaka naye batono Kyabazinga yagenze wa Museveni yabuulidde Museveni n'amugamba abaali baagala okulemesa embaga ye yamutwalidde ku mamba waggulu buno obusajja bulooya bwonna obwali bwekukumye bulooya obwo bwali bwagala okusanyawo okulemesa embaga gyabwe embwa bweyite wabwako kaddukana buli mukabini emmere bugiriira mu kabini. How can you sabotage a wedding eya Kyabazinga? Museveni yakutte abateeka mu ssente Kyabazinga yagenze ne kasidi akamiso omusajja nga yeewana bamutwalidde kabangali ngaagikanga baddeko ng'embuzi ennume bulooya bwonna buno bwekukumye bwobunoonya tobulaba nenakisizaabo mu nnyuma. Kakati nkugamba ti one omuvuka oli sente mukwano gwe namweza $1,000,000 endala ne bamugala zifuule fee yaziyisa in one of the chambers $1,000,000 ne bamugala tuweeka emitwalo gyaffe 10 n'agibawo n'asigaza 9 n'akima sente ezo ne bazimuwa ekyamuwonya kyali eki olwali okutuuka mu maka ge ne bamuyita Kabira Kiraabo bayingira mu nnyumba ye esente ne bazitwala ne batala omukozi waawaka naye tubamanyi nnyo tubamanyi wano de kakati ekonomi etambula eti anti kyenkubuulira Yesu si basuubuzi bokka abasomesa abasawo abaana abato abakozi buli muntu abona ye Museveni kye yakola ku dividing abasomesa intuttu aba science baali bazudde ki balina empeke ya sipolo bayiza oyogedde bulungi Museveni tumukubireko mu ngalo nzeyi tumukubireko mu ngalo akola ebyekifere aba science baleese eki bafere waliwo ayina ekibiriiti bonna bafere waliwo ayina ekikwaso waliwo owemumbwa wano kojja Kimbowa bamuwadde egundi diiru agenda atwala eddagala ya impotence mu America kino ekikazi ekyekitwe ekinene bu covid ziriwa oyo gundi musenero nabba ensi yonna naddira ekigundi kiddole nakiteekamu bwengula bwebbanga Museveni n'agamba yefaihia Museveni ngaaga nti afunye satellite eyaawa satellite eketta Abamerika tebagironkingira ku NASA